Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Kisaanidde okusaba Katonda ayongere okumuwa obulamu obulungi n'okumusuusa mu kkowe eryo amatikkira g'omulundi guno tujjukira amatikkira gajja kubeeramu okusabira Ssaabasajja Kabaka mu masinzizo gonna ag'enjawulo era ng'okusaba okw'oku ntikko ennaku z'omwezi 31 Kasambula 2024 kujja kubeera ku Lutikko Ennamirembe era ng'okusaba okw'oku ntikko ennaku z'omwezi 31 Kasambula 2024 kujja kubeera ku Lutikko Ennamirembe Mama wange yakola bufunyale okulaba ntufuna amatikkira amalungi. Balamusaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira Media Choice Television. Obubaka obwo obusoose bwebwo bwe tugenda okusinziirako okwogera mu programu eno okubaganya ebirowoozo ebyawamu. Mbeebaza nnyo mwena ne sekwebaza abatuwa ebirowoozo kwe tuddukanyiza omukutu guno n'abatuweereza okuwabula. Mbasaba mwongere nnyo okukozesa essimu zaffe eya 0702-845-59 oyitire ku bubaka bwa WhatsApp osobola okugikubako eyo ya Airtel 0702-8159 and again 59 osobola okukubako n'okuweerezaako obubaka bwa WhatsApp awo tukufunirawo ddala. Bannaffe abatuyambako mu nzirukanya y'emirimu naddala okutalaaga ensozi ez'enjawulo okusabira Ssaabasajja Kabaka mujja kuyitira nnyo ku nnamba eya MTN eriri mu 0782-057604 oba 056-0782-057604. Ebigambo by'owulidde ebyo newankubadde nga buli omu ajja bifuna bwabifunye nkiikirira ebirowoozo ebyo abyabatulaba si nsi yonna wabula bibeera byabo bokka abasobodde okubitegeera. Mbeebaza nnyo gyonna gye mutuusaako engalo. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita omutesiteesi ow'oku ntikko era neebaza ttiimu ensunsuze esunsula bino bye tuba tugenda okubaweereza. Kaakati mu programu eyo gye tugenda gitandise nayo kambakolere mu samale oba kambakolere obufunze obw'obubaka obwo. Mukimanyi bulungi mwenna nti Ssaabasajja Kabaka abonyeebonyezebwa obulwadde bye tutamanyi gyabujjanjabira nga ebigambo bye tuwulira okuva embuga ebisinga mu bikubamu nnyo ebituli naddala mmwe abalaba programu zaffe zino abasinga n'otuwa ebirowoozo bino nga tebikwatagana. Nandiki tulinayo programu ku ki ekiri e Namibia ku bataka eyo mugirindirire. Buuka programu eno waliwo ey'okubiri awo eddako eyina ensonga enkulu ennyo gyegenda okwogerako eddako ejja kwatagana ku bataka enaaba ya lunaku lwa Mande oba lunaku lwakubiri temugisubwa. Kaakati mwenna mukimanyi Ssaabasajja Kabaka taliiwo naye ekyenjawulo bali mu kutegeka amatikkira. Situmanyi gano gagenda kuba gaani kubanga nnyini kubeera ku matikkira gano taliiwo. Kale ngenda kuba nfunza obubaka buno obubadde mu kitundu ekyo ekisoose akatambi k'ensoose okubalaga. Awangaale nnyo omwana wa Muteesa Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi II Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Kaakati mwenna mukimanyi nti omutanda atawaanyizibwa endwadde gye tutamanyi kubanga bba batubuulira batubuzaabuza. Kale nno n'abataka bakutte olugendo ne bagenda okulaba ku mukama waabwe no nga ya ssentebe waabwe. Newankubadde ng'ekikolwa gye bajja ettiketi abantu bakikuritisayizinga nti Obuganda bwali badde ne ssente ezimala ezibayambako ebyo bigenda kubeera mu programu y'abataka mugirindirire kuki abataka kye bakola e Namibia n'obuvuyo obuliyo mugenda kuba mu bufuna wano ku Media Choice Television. Kakati bw'obuuka programu eno erina ekyenjawulo kyegenda okukola buukawo emu enaddako ejja kuba ekwataganira ddala ku bataka bali kuki
Namibia awo nno tugenda kuba tukizze ebbali mwenna mukimanyi bulungi ntino Ssaabasajja Kabaka tutuukiridde guno omwezi ogw'omusanvu ndakuza omwezi nga 31 awo nno lwe tukuza amatikkira ge mujjukira bulungi nti nno Ssaabasajja Kabaka yatikkirwa omwaka gwa 1993 Julayi nga 31 era buli Julayi nga 31 mukijjukira bulungi nti tukuza amatikkira ge Namulondo ng'eddizibwawo oluvannyuma lw'okuwaŋŋangusa kitaawe ate ye n'adda ku Namulondo nga 31 Julayi 1993 abazze bagoberera kakati no gutuusa omwezi guno gwennyini wenkoledde programu eno ebulambale amatikkira gatuuke ag'omulundi ogwa 31 okuva lwe yatuula mu ntebe kakati kambafundize vundize buno obubaka ndyoke mbabuulire mwenna nga bwe mukimanyi nti kabaka waffe taliiwo kyokka kyewuunyisa nnyinimu waatali ebikere bitemba enju abali eno bategeka amatikkira ge tutamanyi entebe y'omutanda bagenda gituuzaamu ani kamba kootingira ebigambo nga bwe mubiwulidde nziremu ate mbimenyemenyemu katono kuba mbajjiddeko katono kyogerwa nti era omukungu ow'ekitiibwa Profesa Twaha Kawaase Kigongo ye yayisizza obubaka buno ti era wamu n'alonda Antonio Wamala ono ye minisita w'obwakabaka ow'ebyobuwangwa kikwate bulungi minisita wa kabaka ow'obuwangwa embiri amasiro obulambuzi n'okwerinda ebyo byonna bitiibwa biri mu ye minisita w'ebyobuwangwa embiri amasiro obulambuzi n'okwerinda oyo nti yagenda okukulira okuteekateeka amatikkira ga kabaka ataliiwo oyo Anthony Wamala mulukwate bulungi ono n'agenda kuba amyukibwa Israeli Kazibwe Kitooke ono nga ye minisita w'amawulire atatuwa mawulire ku kabaka wabula nga simanyi oba agalina minisita w'amawulire atatuwa mawulire ku kabaka ono yagenda okumyuka oli minisita w'ebyobuwangwa agenda okutegeka amatikkira katugende mu maaso ku kakiiko akategeka amatikkira ga kabaka ataliiwo kwe kuli Noah Kiyimba ono ng'akola mu ofisi ya Katikkiro saako Joseph Kawuki ow'entambula za Ssaabasajja Kabaka saako ow'ekitiibwa Josephine Nantege Semanda ono nga permanent secretary oba omuwandiisi ow'enkalakkalira ne Alhaji Saalongo Magandazi Matovu ono ndowooza yani yono awa yani ono ayina ekitebe wali ekasanga tyawo ndoza ekaggo kagge yaliko yali mukyalo ne yamuddira mu bigere awo lwe lukiiko olwalangiriddwa ow'ekitiibwa Profesa Twaha Kawaase Kigongo olugenda okutegeka amatikkira ga Ssaabasajja ataliiwo abwe bati ataliiwo mbu kati ne bino kambimalireyo ddala omulamwa gw'amatikkira guno guli nti obumu geemaanyi ga Namulondo obumu geemaanyi ga Namulondo bwe tugenda okutandikira awo kansoke mbereko ebintu bye mbagamba njagala ffenna tutambulire wamu nga tukola okunnyonnyolegana mu programu eno abantu mwenna mukimanyi bino musoke mbize ebbali musoke mbeeko akantu kemuyiga mu Buganda mu Bwakabaka bwaffe Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda ayina emikolo 3 egimukakatako nga jjo tagisigira taweereza muntu tewali agimuyambako era nga yagyekolera omukolo ogusooka gwe gw'amatikkira ekyo nja kukibabuulira kaati teri muntu yenna akkirizibwa kwetaba ku mukolo gw'amatikkira yadde omusigire yadde omusindike yadde akatambi yadde otukolera akatambi mu buwangwa ne mu bikakata ku Ssaabasajja Kabaka nga naye kennyini mu buyinza bwe tasobola kukyusa nnono n'abyejjako ge matikkira ge ye kennyini amatikkira ago galiko ebigambo bingi nnyo eby'obuwangwa seena embaga gye mulaba yokka ebeera wano gye mugenda ne mwambala amakanzu nedda waliwo emikolo egy'obuwangwa egikolebwa mutwekisize gye mmanyi obulungi nja gibakolerako puroguramu nnamba era nga emikolo egyo Ssaabasajja Kabaka ye ne bw'abeera ayagala tasobola omukolo gw'amatikkira kugusigira muntu yenna ate era nga bwe mukimanyi abatakimanyi kankibategeeze ennono ne bw'ebeera ekyuka Ssaabasajja Kabaka tagikyusa yekka wabeerawo abakungu abatuula ne bakyusa ennono era Obuganda fe abakopi bannannyini bwa Kabaka ne tutegeezebwako nti ennono bw'eti edibiziddwa esikiziddwa kino era nga bajjajjaffe abeetabyemu ebyo nno guli bamusomo mulala ekyokubiri teri muntu aggulawo olukiiko lwa Buganda okuluggulawo ngamba musobola okulubeeramu nga gye mulaba Katikkiro Charles Peter Mayiga atera okugenda mu lukiiko n'ayogera ne lukubirizibwa ne lutambula naye okuggulawo olukiiko lw'Obwakabaka bwa Buganda olwo Kabaka tasigira talina muntu gw'asindika
kubanga obwakabaka bwa Buganda tebubeerangawo nga tebulina kabaka ne kabaka abaaliko ono kabaka waffe aliko wa 36 banne we batwe bakolanga obwakabaka waffe tebusulirawo nga tebuliiko kabaka ne bwasika ne bwakisa omukono oba ne bwabulira mu kibira gamba abaabuliyo kye muyita nti kabaka afudde tafa abulira mu kibira Obuganda tebukola kintu kyonna tebusobola na kuyita lukiiko nga kabaka omulala tannabakolebwako mikolo kutuuzibwa tebubeerawo Buganda ngabwa Abaganda tasobola kubeerawo nga bamulekwa nedda tekiriyo so teriyo muntu yenna ne bwaba kabaka yennyini tasobola kukyejjako kugulawo lukiiko lwa Buganda ekyokusatu giri emikolo esatu egikakata ku kabaka nga waatali tegikolebwa ogwokusatu gwe gw'okukwasa Ddamula Ssaabasajja kabaka abaalidde Obuganda tewali muntu yenna amukwasiza Ddamula ng'agiwa omukopi yenna gw'aba alonzeeyo okumuweererezaako mu kitiibwa ekituddemu omuggo ogwo oguyitibwa Ddamula era nga bwe gujjibwa kwona abaaliko singa ekiseera kye kiba kituuse nga tasiimiddwa oba kabaka aliko asobola okusiima n'agukwasa oyo yennyini bw'aba amulabyemu ensa tekigaanibwa naye ate omukolo gw'okukwasa Ddamula tasobola kubaako gwasindika kugumukolera oba muganda we oba mulangira ki bwe tutyo bwe tukimanyi engeri nti sinza atandikirwako mu byenno era sinza asembayo bwe biba ebintu ebyo biwakanyizibwa munyinyonnyole nange ntegere ng'Abaganda abalala gy'emikolo esatu okukwasa Ddamula okugulawo olukiiko lwa Buganda saako n'amatikkira kaakati ebyo nga mbimaze obbibanyonnyola kambajjukize mukimanyi nti kabaka waatali waliwo abategeka amatikkira ku mikolo egy'obuwangwa ng'ate gigenda kkulirwa minisita w'ebyobuwangwa mu bwakabaka bwa Buganda naye bw'owuliriza emboozi mu katambi kyogerwa ow'ekitiibwa Profesa Kawaase agamba nti ku Lwasatu olumu wagenda kubaawo kusaba ebyo byonna mubikwate nga ntandika akakiiko akaliko Israeli Kazibwe Noah Kiyimba Joseph Kawuki Josephine Nantege Semanda Alhaji Saalongo Magandazi saako n'akakulira Anthony Wamala minisita w'ebyobuwangwa simanyi oba ekyo kyo bakitunuddemu Profesa Twaha Kawaase agambye olunaabaayo amatikkira wagenda kubaayo ntikko ya kusabawa mu buwangwa bw'Abazungu gye tugenda okusaba ng'era okusaba okukulu okukulirwa minisita ow'ebyobuwangwa by'Abaganda yagenda okukulira okutegeka okusaba mu byobuwangwa by'Abazungu eri ennamirembe kaakati omuntu yenna ng'oyagala okutegeera wejjeemu obusungu bw'okulowooza nti ffe aboogera eddiini tetugimanyi wejjeemu obusungu bw'okulowooza nti nno ffe tugamba okusaba kubi nedda si kye tugamba twogera ku buwangwa twogera ku mukolo ogw'obuwangwa ogulina okukolebwa mu Buganda tegulina kukolebwa Bungereza si tugenda kukolebwa mu Amerika si kugenda kukolebwa ku ttaka eri Abazungu abaleeta eddiini wano mbu kugenda kukulirwa ng'entikko yaako eri ku kasozi ennamirembe akasozi akayitibwa ekigambo ky'Oluganda akali ak'Obwakabaka nga oba muntegeera bulungi wano nga tutandika ndoza muntegeere bulungi muntereko ne comment yawo nga agenda okukulira minisita wa byabuwangwa ow'Emmengo so ow'ensi yonna ow'Emmengo naye ng'ategeka kusaba in simple terms kabaka taliiyo tagenda kubaawo kumatikkira ekkanisa ezaamusuulawo n'okumukozesa ng'entakera okuziyambako mu byazo kakati nga lwalwadde zimusuuliridde ekkanisa bannaffe abasabi gye tulina amalwaliro agayina ebyuma gamusuddewo kaakati nti buli kkanisa egenda okusaba munkwate bulungi yenze Peter Emmanuel nange eddiini ngimanyi saako n'abalala abampeereza ebirowoozo balina amannya ag'amadiini when we are talking about our kingdom kigambo kito kankyogere mu Luzungu n'atalumanya akitegeere but when we are talking about culture we are talking about our kingdom we are talking about the foundation of who we are ensibuko n'omwaliiro kwe tusibuka nga situnaba kutegeera bya ddiini mu buzaale bwaffe bwe tuzaalibwa mu misaayi egyo gye twogerako mu bubaka obwo bwennyini bwe muwulidde nti ng'asatu mu lumu wagenda kubaawo kusaba
ekinnyonnyola lwatu ti Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Kakati bakoze olukiiko olugenda okutegeka ebyo. Ako kababeeremu ebintu biri ebisatu byatalina kusuula: okukwasa Ddamula, okugulawo olukiiko n'amatikkira. Kanzireyo emabega ku matikkira agayise gano omulamwa mbu guli obumu geemaanyi ga Namulondo. Obumu, togetherness, being together, being a bando. Obuganda bwe Buganda, okubeera awamu ng'Obuganda nti bwe geemaanyi ga Namulondo. Awo nakyo mukikwate. Omulamwa ogw'amatikkira agasatu Ssaabasajja Kabaka twamuwuliriza era n'atukuutira n'awera nti bw'ageraageranya ku kitabo ekitukuvu ng'ageraageranya ku jju oba Bayibuli eyogera ku Yesu, yakola minisitule oba yakola obuweereza emyaka esatu. Era n'awera n'agamba nti mu gino emyaka agenda balaga nti akola kyekyabaddewo yalwadde. Ogwasatu mu ogumu gwonna agumaze mulwadde. Naye Abaganda mukijjukire mu Luwera Ssaabasajja lwe yawera nti wagenda kubaawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu Bwakabaka bwaffe. Watandikidde ddala ennyo nga newankubadde kyaliwo okupooca ennyo n'obulwadde. Temubeera beerabize nga ntandika puroguramu eno. Omulamwa guli gwali nti tuwagire ebika byaffe, tunyweze Namulondo, okujjukira omulimu omunene ogwakolebwa abataka, okukuuma Obwakabaka mu kiseera we bwaggyibwawo, ate n'okuzzibwawo nga Julayi 31/1993. Muwulidde omulamu ogwo mugwefumitirizeeko era mugwebuulirire nga bwe tukola discussion eno. Oweekitiibwa Mpanga ye yakulira okuteekateeka emikolo egy'omulundi ogwo, era gyatambula nga bwe gyatambula, obulungi obutagambika bwe twalaba newankubadde twali mu kiyongobero kwolwo nga Ssaabasajja Kabaka waali. Kaakati okusaba nti okukulu okwakati kugenda kubeera Namirembe waatali, nyongera okukikkaatiriza. Oba mumpulidde bulungi? Ku Gwasatu Ssaabasajja Kabaka yawera n'agamba nga Yesu bwe yaweereza ng'atandikira ku myaka 3, kati agenda kutulagako obuweereza ogusooka. Abamanyi bulungi Bayibuli mukimanyi Yesu yaweerereza emeka, kati ogusooka agumaze mu buki kibumunyiigiitiridde, kati tugenda kukubawo nnyawo ate mutegeerewo. Gwali ki? Tunyweze ebika byaffe, tunyweze Namulondo, tunyweze ebika byaffe, tunyweze Namulondo, okujjukira omunene ogwakolebwa, omulimu omunene ogwakolebwa abataka okukuuma Obwakabaka mu kiseera we bwaggyibwawo ate n'okuzzibwawo nga Julayi 31/1993. Alina amagezi awulire, atategeera leero kuba ku bwongo obwo enfuufu osobole okutegeera bye nkugamba. Kaakati Ssaabasajja Kabaka bw'amala okutukuutira nti tunyweze ebika byaffe, it was a direct message. Ebika biri ludda wakati, babataka bajjajjaffe bakiikawa ewatuufu. Bino kambitisa nsooke mbiteeke wano mbabuulire. Tulayira ku mannya g'ebika byaffe nga yenze Kanka ka Peetero, nyina n'abaana abalayira nga bayita b'amannya g'ebika. Ndi Ssaalongo. Tewaliwo omukolo gwe tugenda kulinnyako nga Kabaka taliiwo. Njiddamu Abaganda abalimuko entegeera eya wansi mu byobuwangwa mugende musabe. Ffe abategeera ekintu kye bayita Buganda nga tubwagala, nga tuli bakozi ba ssente kiyita mu luggya, abalifiiririra ensibuko yaffe n'ennono, tetujja, nkiddamu, tetujja kubaako okujaguza kwonna oba kusaba kwa muzungu yenna mu ddiini ya kizungu yonna kwe tugenda kukola awatali Kabaka waffe. Mbalayirira nkutegeezaako Oweekitiibwa Minisita ow'ebyobuwangwa Ssebo Anthony Wamala, tukutegeezaako oli minisita wa byabuwangwa bya Buganda, si byabuwangwa by'e Denmark, ebya Queen, si ebya UK. Nedda, oli minisita wa byabuwangwa bya wano. Kakati kambabuulire, ndowooza oluusi mutera okwogera nga bwe nabannyonnyola mu puroguramu ziri nti ayogera balowooza mugule, kumbe ebintu bino tubitegeera.
Owekitiibwa Anthony Wamala nkukujjukiza bw'otabeera nga olinga Wakibe eyagenda ku mukolo nga byeyetisse tabimanyi mu kitiibwa mw'otudde nga tomanyi na muziizi gulimu. Abaganda tukimanyi bulungi tewali wakolebwa matikkira kubanga waliyo emikolo egy'enkizo mu buwangwa gy'omanyi mpozi nga mwagidibya nga temugikola egirina okukolebwa ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Okunyweza Namulondo mugimanyi bulungi. Waliwo n'akaseera akatonotono Abaganda ke balabako mu mikolo emikulu egibagikolebwa ejja Ssaabasajja Kabaka okukwata eminyolo n'akuba ku ngoma ezo ozimanyi bulungi nnyo. Engoma zakubako zifulumizibwa era enkola ekolebwa ogimanyi bulungi. Ebyo sijja kubigendamu nnyo gwe minisita w'ebyobuwangwa. Bw'oba tobumanyi kale watuula mu kyotamanyi naye tolowooza nti nno obutamanya bukuggisaako omusango. Omuganda bw'atyo bw'akyogerera ddala nti obutamanya tebuggisaako muntu musango. Kaakati ffe abamanyi twebuuza ku matikkira gemuteekateeka emikolo egikolebwa nga gisinziira mu miteeko n'emitendera egy'obuwangwa egikolebwa nga Ssaabasajja Kabaka tannajja eno mu bantu kulamula ani agenda ogikola. Mbalayira mbagamba mbasaba mukoze ensobi nnyingi babakulu bamuzeeyi eno temugiyingiramu. Mazima ddala ng'era abantu bwe babagamba mu lugero lwa Nampulira Zibi nga tebawulira olwagamba nti ate gwe bagamba ow'okusaabala obwato mumumanyi yakanya kumugamba nti owaaye obwato obwo nga bwa bbumba bwe yasaabala. Mbalayirira nga mbagamba temukola nsobi. Katikkiro abammengo ab'embuga tubeegayiridde era twesengereza mu mitima gyaffe mwesonyiwemu yokko lumu kubanga essente ezo zemulowooza okulya tezigenda bakola bulungi. Mwesonyiwe yokko omulundi muleme kukola ensobi gye muli ejjusa obulamu bwe munne bumukoze obw'obuweereza n'obuntu obulungi obutonotono bwe mubadde mukoze bubafiire busa olw'ensobi esobola okwesonyiika. Kaakati tutuula wano nga tuvumirira tetuvumirira ddiini era tetuwakanya ddiini. Ab'eddiini ba ddiini n'obuwangwa buwangwa. Tuvumirira eddiini okweyingiza mu bintu by'obuwangwa n'ennono. Ssaabasajja Kabaka newankubadde musabi ng'era mugenda kutwala amatikkira mugatwale mugajagulize mugajagulize e Namirembe. Twebuuza ng'era twebuuza mazima ddala obuwangwa bwaffe bwasaanyizibwawo era ekireeta amatikkira kwe kubanga Obote yalumba olubiri n'awangusa Kabaka. Mumanyi Kabaka waffe n'atuuka n'okufa nga kigambibwa nti yafa butwa tibaamuwa obutwa. Mukimanyi mirungi mu biseera bya Mwanga Kabaka waffe bwe yawangangusibwa oluvannyuma lw'okuwakanya eyo eddiini gye mugamba ey'abajulizi. Abajulizi ne bakola olukwe mu nkola eyo yennyini kubanga baali baweereza mu Bwakabaka tubimanyi bulungi nnyo. Ne bagenda ne bakola olukwesese empaka Kabaka waffe yawangangusibwa ng'ali ne Kabaleega ne bamutwala mu bizinga b'Essekiriizi eyo teyavaayo. Eddiini eyo kennyini gye mugenda okusinziiramu okubanga tugimanyiiko ebyafaayo ebyokubanga nti Abazungu abaagireta tebajja tebaayagala Bwakabaka tebabwagala. Kafansonyi Baganda butaagala kwogera kuba baayingira mu kye batamanyi mu nkola ya nju yange nga toyogera. Leero neeyitaba ne bayingira olw'obusiru ennyumba neeyitaba Buganda neeyitaba ebyayina byetaalina kuyitaba. Kabaka waffe tumujjukirako bulungi ebyafaayo amadiini gye bikoze wano nga ne mu lutalo lw'okuzza Obwakabaka wano ng'oggyeko okwagala yeeyongereyo bo beesenze ettaka bo beesenze amataka. Tewali nnyo kalungi ke bakoledde Bwakabaka. Ffe abamanyi ennono tukimanyi bulungi nnyo nti ekigambo Katonda kya Luganda kitegeeza Abaganda Katonda twali tumumanyi twali tetwetaaga kitabo kutegeera Katonda. Namba 2 tukimanyi bulungi nnyo nti ekigambo Tonda Namugereka Lugaba nnyini byonna tumusinze tukole byonna bigambo bya Luganda. Byali tebyetaagamu nnyo kitabo ky'Abaguliiki simanyi kitabo ky'Abajju simanyi kitabo ky'Abaki abo abavudde ebunaayiraffe okutegeera Katonda temunkwata bubi. Okugamba nti nno eddiini yanjawulo nnyo ku buwangwa tekitegeeza nti Katonda tetumutegeera. Katonda tumutegeera oyo Tonda Lugaba nnyini byonna wano Abaganda bali bamumanyi n'olwekyo temututiisatiisa n'okwekangabiriza n'okwagala tulowooze nti nomutegeera nnyo ebintu bino twali tubimanyi bulungi nnyo. Era kati kambabuulire eddiini sigiwakanya kubanga abayinayo gye bafuna bakifunayo era nga sigiwakanya kubanga nange nze Peter Emmanuel wabula kasita line ziremu okukubwa wakati w'emu to overlap another omuntu alemererwa byalina okukola nadde eno n'abuuka n'agwa mu bino bw'osangayo abeeno kasita oyingira ennyumba nga bali bakutte ejjambe bakuggyako omutwe okola otya olwo oba weeyingiza mu by'otalina kukola ki kuyingiramu.
kakati newankubadde ebyo tubimanyi mbajjukiza era nga nkikkaatiriza nga nkiddamu nze kankaka Peter Emmanuel siwakanya nsinza ya ddiini never wabula ntegeezaako owekitiibwa Wamala nti oli cultural minister oba oli minister wa byabuwangwa sebo tosobola kuddira matikkira kakati ebyo nakale tusooke tubizze ebbali eby'amadiini n'ebyaki mazima ddala ngeri ki gye mukulembeddemu obwakabaka bwaffe okubutuusa ku extent eyo ngeri ki mazima ddala gye mutunuulidde obwakabaka bwaffe obudibya n'obufeebya ne mutandika obusikisiza enkola enzungu eyo gye musatadde muteekewo nkakasa bulungi nti Ssaabasajja Kabaka ng'ekitikkira akulembera abantu bonna oba basamize oba babuwangwa ki oba basiraamu oba baki bonna abakulembera n'olwekyo ye nga ye ayina okubeerawo ng'ekitikkiro kyaffe ekifundiko ekikyasinza obunene ekitasosola nga kyekikuuma eggwanga nga liri wamu eryawamu kakati mmwe n'abawo obukulembeze nti gwe genda okulire kino specifically entegeerayo n'amaanyi go gateeke ku buwangwa bwe kibanga kyekyo kyekyakulonza nga tewagenda kufunayo ssente mbadde nkusuubiramu nti kikwakakatako nammwe bennyini bye baatadde ku kakiiko okukitegeera nti kyabuwangwa era tekiggyibwawo aniresinga obuwangwa obwammwe kati mulina dictionary mpya mu mwabuwandiika tekiggyibwawo kubanga kati kabaka waatali tewakolebwa mukolo gw'amatikkiro mazima kibajjako ki okubanga mubaako ebintu bye mubuuka oba lwakuba buli mwaka muba mwabitegeka nti mujja okufunira mwaka sente kibajjako kiddala okusirikako atisiti omwaka gumu fena ne tukakkana wansi ebyo by'okusaba madiini byali baddeyo ne mulabye ddi abannaddiini lwe bazze gye muli nga baagala kubasabira mazima kubeesibako sinsiyale singa mbadde mukowodde Obuganda ne mugamba nti newankubadde nga Ssaabasajja Kabaka mukosefu tujja kuŋŋaanira mu kifo bwekiti awatali mikolo gigenda kukolebwa wajja kubaawo okusaba buli muntu ajja asabe mu ngeri ye y'ekinnansi eyaffe ey'obuwangwa eyaffe ey'ekinnansi kale n'obatunuulira bagenda kusaba mu ddiini yaki mu ddiini manyi abantu abamu oluusi oyogera ku ddiini ne bagamba nti oba obadde otya kiringa ekyagambibwa nti wano eddiini yo teyogerwako nti bwe wabaawo omuntu akoze omanye eddiini bantu abo abagikulira njagala bategeeza balina n'amannya amaganda bagalina bulungi nga tebanna bagenda kuweereza mu ddiini eyo basooka kubeera baganda nkakasa bulungi ne bayibuli ekyogerako nti Kristo teyajja kudibya byansi wabula okuggyamu ebibi n'okubitereeza bino bye twogerako ebyensi Katonda tagambangako nti ebyaffe bikyamu era tetulina kubikola kati abantu abo bekennyini abatasobodde kubabeererawo be mwagala okwasa emikolo bo mwerimbikemu musobole okuyisaamu ssente musobole okugamba nti amatikkira gali tegaatusala twasobola okusala ssente kati kambabuuze nina ku nnyono gye mwonoonyemu Obwakabaka mukyasobola okwekaza okusobola okutukonvinsinga nti nno mukyalina kye mukola emmengo eyo mazima ddala ku nnyononya gye mwonoonyemu Obwakabaka tunuulira buli kimu Ssaabasajja Kabaka nga bwe nabasomedde bulungi luli emiramwa gy'Obwakabaka luli tuwagire ebika byaffe kakati ebika byaffe biri luddawa ab'ebitiibwa owekitiibwa Wamala Anthony owekitiibwa Israel Kazibwe Noah Kiyimba Joseph Kawuki bano babasudde mu kateebe this is a trap kano katego babasudde mu katego oyo yenna abatuma yonna gyali kambuuze mugenda kutikkirani ku matikkira mugenda kutikkirani just I'm trying to ask mugenda kutikkirani temulowooza nti bino bye mutimba bbula ne mugamba musimayo mukoze bitya ebyo mugamba simayo okututimba ebbula iffe twabibuuka dda era twabivaako dda kaakati njagala ogenda ku nsonga zino wammanga kyeraze lwatu ne tukitunuulira nti Obuganda buggwawo mu ngeri eno yennyini ndowooza tunaddako mu bigambo by'Obote bye yayogera nti ekiritta Mmengo kiriva Mmengo ekiritta Mmengo kiriva Mmengo tulabye nnyo okubanga ku mulembe gwaffe guno Obwakabaka bwaffe buseebengeredde ddala ne buggwawo ng'obuyiire oba bugeraageranye ku kitangaala ekiva ku kando nti yo tewangaala ekuwaayo ekitangaala kitono kiba kyakwegayirira empewo egifuwa mangu ate mazima ddala ekendeera mpaka lweggwawo Obuganda ebyoto kasita byazikira Obwakabaka bwaffe ennono zifeebezeddwa kati zisikiddwa eby'Abazungu tweyisiza ddala nga oli Queen ow'Ebungereza munono zaabe mwennyini mwe tusinzidde okutta Obwakabaka obwaffe ng'ebyaffe tebikyakolebwa n'ebifo eby'obuwangwa byonna bisaanyiziddwawo guno gwe mulembe gw'ensoso okulaba ogwa Katikkiro Charles Peter Mayiga banne be yalinnyira mu bigere nga baagezaako okulwana naye gw'ensoso okulaba ng'ebifo byonna ebimanyiddwa ebivaamu amaanyi g'Obwakabaka bitundibwa byonna bibbiddwa tebikyagenda mu maaso kubanga balowooza nti birina okudibizibwa bo bateekewo enkola ey'ekizungu esikizibwa obuwangwa obwaffe our own culture
our own norms and customs ziberenga zisikizibwa enono ze tutamanyi waje zava tufugibwe abo betutamanyi bo basinzira ku kyo kuwandika bibawandiika bajje babitufugise kyewunyisa nga wamala akulire nono e Buganda ate ogenda otegekere mu nono etali iyo nga otegeka okusabira Ssaabasajja Kabaka okusaba n'emikolo egino kolebwa gyomanyi obulungi egy'ennono ogenda gikolera Namirembe mu kanisa mazime kanisa gye tumanyi obulungi nnyo nti n'abagikulira eri gye bava yatongoza n'ekikolwa eky'abasiyazi okuba nti no bakkirizibwa okugatta kyabuli omu kimanyiddwa naye waffe sigamba nti no nze nyina olutalo lwonna lw'ennaana olw'abazungu nedda nze kyemanyi obulungi kwe kukwata ennono zaffe nga tezikkiriza basiyazi ffe wane waffe tebakkirizibwa waliwo n'ebibonerezo nga kirabikira ddala nti no ogwo musango mulope kakati tuddidde kanisa gye tuwuliramu ebikolwa ebituuse n'okubeera nti omusajja asobola okuwasa munne nga yo kennyini gye yava gye yasibuka gye basinga n'okubikola nga baabitongoza ne mu ddiini byakkirizibwa eyo gye tugenda okusinziira okuteeka okusabira Ssaabasajja Kabaka owaffe mu nnono eyaffe ddala esinzidde wano mu Bwakabaka bwaffe abo tubasabiremu tugende eyo gye tuba tusabira mbu yeewali entikko y'okubeera Ssaabasajja Kabaka newankubadde yagenda mu kanisa okuwasa ngera yasavuwaza emikolo egyo n'awasizaamu n'abagereka w'Obwakabaka bwa Buganda ekyo tekyategeeza nti nno yasikiza ebyaffe ebya Buganda n'abigabayo si kye kyategeeza wabula olw'okuba ye mukulembeze ekitikkiro ate era ekifundiko ekisembayo nga mu nsi eno eyakyuka alina okufuga n'akulembereramu n'abalala tekitegeeza nti no mukulembera ate yasikiza ennono yaffe agisikiza biri ebirala nkujjukizaako ow'ekitiibwa Wamala saako ne Profesa Kawaase nti nno emikolo gino egikolebwa mu bwanga bw'ennono bwe tugyosonyiwawo mulundi gumu ne tusalawo okusaba okugize nga tutegese matikkira kitujjako ki mazima ddala kibajjako ki okutwala akadde ng'ebintu ebimu temukoze eki temubikoze mazima ddala ne mubisse ebbali olw'ekitiibwa ky'Obwakabaka bwaffe ne kibeerawo kakati muddidde emikolo gya Kabaka waffe mugitutte mu kanisa ze tumanyi nga nazo zennyini tezitereddebo kennyini beekuba ezipreaching ebintu nga n'abazikulembera bye bapreachinga si bye bagoberera mazima temuwulira ekkanisa ejjudde emigozi oba n'egundi kati muddidde akavuyo kaffe kennyini mu kutte Kabaka waffe kati gye bugenda okukuliza amatikkira mazima muli kuki basajja bakulu muli kuki mu Bwakabaka bw'omulembe gwammwe nkulemberedde we tuwawulirira statement mu Kabaka ekyamulwaziza akola emirimu mingi kakati twebuuza mmwe muliyo nga bifaananyi muliyo nga bibumbe muliyo nga basigire mwasindikayo mizimu gyammwe oba mwagenda kupakasa kyokka temulina kirala kye mwagenda kukolera Bwakabaka how does a king get sick because he works hard mu Bwakabaka wali okiwuliddewa indeed mwali mukiwulidde waffe mu buwanga waffe bwe tumanyi ne mutuuka ne mutukolera statement simanyi oba mwagikaanyaako okugikola oba yagikola yagikolera ye nga ye nti abasawo bagamba Kabaka akola nnyo kyekisinga omulwaza kakati mmwe tuweebuuza mu ab'ebitiibwa abaweebwa emirimu okugikola mugikola ddi nga Ssaabasajja Kabaka atuuka n'okulwala olw'okuba alina okukola emirimu ebintu bye mukola bibaswaza namwe kennyini muswaza Obwakabaka obuweereza bwammwe mubadde bwa kibogwe ate nno mugezaako okubuteekawo okulaga nti nno mwe baana baliwo kakati Ssaabasajja Kabaka waatali saawulidde na mu VDA mugende Abaganda mugiwulize saawulidde na mu kigambo bulijjo we tuwulira amatikkira Ssaabasajja Kabaka agenda okubeerako tuwulira ekigambo nti Kabaka asiimye amatikkira gajaguzibwe bwe gati Kabaka asiimye kati mwaze ne musoma plain statement omutaabadde mu kigambo nti asiimye ani yasiimidde Kabaka okubanga muteekawo amatikkira ga 31 ani yasiimye ani yamusiimidde mazima ddala ngeri gye mutwakyogedde kirabika mwatidde okukyogera kubanga yalibanga yajja kukitegeera nti mwetuma ani yasiimye ku matikkira gano Kabaka agakulize Namirembe ani yakikoze ebyo nno bye mulimu nsobola bategeezaako nti endowooza zaffe nze ng'akiikirira endowooza z'abantu kituluma nnyo okulaba nga mmwe ab'ebitiibwa abaali badde basasulwa obulungi ennyo one waali badde temusasulwa ng'empeera yammwe mu Bwakabaka bwaffe tunuulira nti n'abazzukulu bwammwe balisinzira ku buweereza bwammwe we baaweereza ne baweereza n'ebifo ebisinga n'ebigatta mu ggwanga n'ebigenda mu nsi yonna naye mulabye engeri gye mukondaktinzemu Obwakabaka ffe ne mu busudde engeri yakubutunda mu nkola y'abazungu si kubufunamu ssente wabula obutamanya kyakkola nga mwesityebeka ku bintu organized nga byabalala kali kye yaffe netulema okuorganizinga ffe tutambulire ku ziri bannaffe abaatuwamba ne batuwamba ne bazikosa beekyawe bakyorganizinga kino kye tusinza wano kye tuli mu kuwembekereza ku Baganda kali kya yabali bagitereeza completely ne bagireeta wano ye yaabwe eryembeddedi buli wamu mu masomero yeriyo mu malwaliro yeriwo kakati kimu kye babadde tebanaba kuyingiramu nga Abaganda kye babadde mu myoyo bwe Bwakabaka bwaffe kati muddidde mugikutte open clear mugitadde ku lusaniya mugitutte mugiwadde abazungu mazima ddala
situmanyira kye muliko mu bwakabaka bwaffe mwe tusoose okulaba ekikolwa ng'ennono ezirina okugobererwa n'ezirina okubanga zitambulirwako zisuulibwa ebbali ne muzisikizibwa ebintu eby'ekisiru mazima ddala ku mulembe guno kwe musinze okwonona ebifo by'obuwangwa byonna mubituuze mubimazeewo ku mulembe guno gwe tusoose okulaba nga kabaka waffe mumutwala mu bifo ebitagambika kakati mumutunzeeyo buli wamu ebifo eby'ennono byonna mubitunze mubimazeewo buli wamu ewakolebwanga emikolo gy'obwakasujju egitikkira kabaka oba egiteeka ku kabaka asemba yerugala ekyo kifo mwakitunda dda waliwo petrol station ya Starbucks ewakolebwanga emikolo gy'obwakateebe eri ebundeke ewatebandeke ekifo mwakitunda dda mwakiguza abakyayina ewakolebwanga emikolo buli kifo wane ekyakolebwangamu emikolo egy'ennono mwakisaanyaawo kakati nammwe mutuuse ne mukirabanga obuwanga bw'abazungu bwe balina okutegeka bwe bategeka bo ng'ate babutegekera ku ttaka ly'obwakabaka wano wennyini nnyini byebifo bye musigaza kubanga ebyammwe mubitunze mubisiiza amasavu g'embizzi byonna tewakyaliwo asobola kubyesembereza mubimazeewo mubitunzeemu akasente kati ennono temukyalina na mukifo misobola gikolera kati mugenda gikolerawa embiri sebogo w'ekitiibwa akulira embiri n'amasiro ebisinga ebimu kati nga agenda ewasuuna ewamala n'abalongo abalina okubeerayo ennyumba bagijjawo ne bagigira kakati bwe gibanga ebikola egirina okukolebwa giribawo omugenda gikolerawa amasiro gonna gaagwamu gatonya abaliyo ebitundu ebisinga mu bitunze mubiguziza abagagga nga ate mwe bagagga mwe kennyini olukola akasente nga mubyeguza nga mwesalirako poloti naye mwagenda okupima nejjo mazima ddala ku byoto bya kabaka wane rusiiti mwatundawo ne muguzaawo waliwo omuyimbi omunene yakawasa jo yagulirayo ayinago yagoba yagulirayo mukyala wo mupya kwalina mudala ku ttaka ly'obwakabaka wali wennyini mwagenze ne mukwata ekifo ky'obwobuwangwa lwakuba ab'engonge beekubidde mwade mwagala kitunda nawulirako kyewuunyisa nti ebifo wali badde bakolebwa emikolo gy'obwakabaka egy'ennono kakati batandise kwata mikolo gyaffe nga bagitwala mu kanisa mumanye kiri emabega kuba ebyayo babitunda babimalawo nagenze jerusiiti nga ngenze okusabira Ssaabasajja kabaka kyenasanzeeyo nga n'abeerusiiti babakaaba babawanda lusu ab'ekika ky'engonge bakaabye ne bagenda mu Buganda Land Board ejje bayambe babeereko akataka ako bakafensinge ti ababbi bajja ti waliwo woteeri ennene eri mu bitundu byawo mbyebusaabala woteeri nnene nnyo ti abagagga baayo abazungu balina amaato ge batera okuleeta nga baleeta abakyakaze kakati balaba ekifo ky'obwakabaka ekyo ngaawo amaato gaabwe gasobola okulandingawo ne bagamba bajje bagulewo bana bafuuyirawo emmindi n'ebyo ebyoto by'abakabaka babisendewo bateekewo amaato gaabwe gasobola okuleeta emmere cukkamba biriŋŋanya gwe bagenda okufumba ali mu woteeri kati awo bwe watyo bakolewo ekkubo bagulewo nga bagula ku Buganda Land Board batwale mpaka wali mu woteeri yaabwe ennene gye mumanyi eri mu bitundu byawo ebiri mu bitundu byawo awo ku nnyanja eyo Munyonyi eyita Rusiiti awo nti awo wennyini nnyini ku byoto bya kabaka bagenda okulaba ng'awo wewali we basobola okudookinga wennyini era ne bajja ne baleeta ennyonyi ne bapimawo mu biseera bya covid awo ne baagala batundewo ne batandika kusala poloti kati bali bwe baba bagenda okujja bajje basange ng'oli yazimbyemu ennyumba bamuliyirire kuba bagenda kuteekawo amaato kyekyo ekitambula n'otunuulira minisita wa kalica nga tamanyi na kalica yadde ennono wawe eyina kubeera naye mutuswazizza nnyo mu biseera bya Kiwalabye Male twayogeranga tugamba ennono etandise nnyo okufa naye ne tulowooza nti alisikizibwa omuntu ategeera ebyobuwanga era ebikolebwa kyewuunyisa ebyoto bya kabaka tebikyayaka ne wojja ne weebuuza nti emiti egirina okuma ku byoto ebyo bya Bwakabaka n'ebikulu ebirina okuba nga bikolebwa tebikyakolebwa ennono eyo mwagiteesaako ddi mugisikize ebyo mutamanyi mwali badde mugisikiza ebintu ebirala byetulowooza nti omuganda asobola okubigoberera nga birina gye bimutwala naye ne weewuunya nti nno bisikizibwa kakati ebifo byonna biweddewo wa gye tutwala obwakabaka bwaffe tubutwala mu kkanisa kusala ndongo ekkanisa ey'abaani betuwulira bakaayanira sijja kugatta basiyazi nja bagatta ate okkirizibwa okubagatta ate tokkirizibwa ate mu ggwanga bweri tibabagatta ate naffe be bamu betugoberera ate ffe ekkanisa eyaffe tejja kubagatta ne weebuuza wakkiriza byaki ebyo okukkiriza eddiini ogiyingiremu nga bakama abo abagikuleetera bakuwa ebiragiro tokkiriza bakama abo basazeewo gatta abasiyazi gwengogaana kakati yeje mtutte kabaka waffe mukavu yaka akamadiini amalala culture z'abala eziri organized nga tetumanyi nti oba nebisiyaga part of them culture yabo je mukutte mwaga amadini agaberi emabega n'okufandiga ebintu emu nga tubiwulira kuba temukyasobola kutugana kubitegeera je ebiri tubitegeera nga tubiwulira nti abo bennyini bebakuliddemu ne munnono zaabwe bazikayaniramu abamu balina bebakkirizamu abatebe ne bakkirizamu kati fe abaali badde organizing ne tukola ebyaffe culturally wano mu nsi yaffe kennyini nyini ng'ebintu bye tukola biri culture kati muddidde obwakabaka bwaffe ennono yaffe mugiyingiza mu bali bennyini nyini be mumanyi abakoze ebyo naye mutuswazizza nnyo
mutuswaliza ddala tetuli bamativu era tewali nkiddamu tetujja kwetaba mu kusabira kabaka nga taliiwo twagala kabaka waffe okumulabako n'eriiso twagala kabaka waffe nga mulamu ate era ne bw'aba tali mulamu nga tumulabyeko liiso twetaaga okuddamu okusanyuka n'okujaguza n'okusanyuka n'okusaba ebyo simanyi bye tusaba abaganda buli omu asobola okusabira ewuwe tetwetaaga kgenda mu kkanisa z'abasiyazi nedda tetwetaaga kgenda mu makanisa gatayambye bwakabaka baffe situetaaga kgenda mu nnono z'abalala situetaaga kugenda ffenna tukuŋŋaanire ku kifo nga si ffe twakizimba bujjano mu bwakabaka tewaliiwo kifo waliwo ebifo waliyo olubiri waliyo eriyo emikolo mingi egisobola okukolebwa nga gikolebwa mu bifo ebyaffe ebimanyiddwa ebifo bingi nnyo ebisobola okukolebwamu emikolo gyonna egisoboka okukolebwa nga bikolebwa wano mu bwakabaka bwa Buganda so si kugenda bali abazungu baorganizinga ennono yaabwe ne bagiorganizinga ne bagikola kakati tetugenda kukwata nnono yaffe gitwala eyo mbabuulira nga mbakakasa nti mwe mugende mu bikole kubanga abamu nsowoleza ddala banyammwe tebababuulira nga gye baabazaala ndowooza musaanyawo obwakabaka mu making sure nti bwe muligendera ewammwe engendo gye mwakulira musalese buli kimu mukisaanyizaawo kibi nnyo okutunuulira enkola gye mukolamu ebintu nti tegwanidde ate ne mugiteeka ku mawulire okulaga nti ate byefuuse baana baliwo kabaka waatali ebimu mu byesonyiwe mbakakasa kati kambabuulire wano wensoose okulaba mu kiseera kino kye mukulembereddemu ng'ennono yaffe edibizibwa n'okutunda ebyobugagga saako n'ebifo eby'ennono kambakakase nti kyemmanyi obulungi kyemmanyi obulungi oba kansooke nkibuukeko mazima ddala oza kansooke nkibuukeko kansooke ekyo nkiveeko tuli banakuwavu kati kambeeko ebintu ebirala bye mbabuulira nina puroguramu eyesimba ng'ekwatagana ku bataka obuvuyo n'ebintuntu ebyo ebiri mu bwakabaka bwaffe ebilemeseza obwakabaka bwaffe okutambula mbalayirira ng'era mbabuulira mbagamba nti nze abantu b'empuliriza abasinga ebigenda mu maaso mutwekobe eyo bagiyita clearing house temukyalimu nsonga yonna esobola okukwatibwako era ne ku mulundi guno tukunga nga tuyita abantu mwenna abaganda abategeera obuwangwa bwabwe n'ennono okusinziira ku kwogera okwayogeddwa kyeraze lwatu nti nno kabaka waffe tagenda kubeerawo ku matikkiro ago naye bano emikolo gigenda mu maaso tukirabye ejjo nga ku mikolo egy'enjawulo mukutta omulangira omwana omuto ne mumutwala nandi ki ebibogerwako ku mulangira buli mukwata ne mumutwala nga ate ababibogerako bamunda temubimanyi naye bwe muliggula amatu gammwe engeri gye mwagaziba ne mugajjamu obuyinja ng'enkofu bwekwatibwa mu ttale neereetebwa erundibwa ewaka bagisulamu obuyinja ereme kudduka kuddayo ne bagiwakyakyo neegejja kumbe bagenda jirya mu nkola y'enkofu gye muzibyemu amatu bwe mulijjamu obuyinja mu matu ne muddamu ne mubuuka ne mujja eno ffe gye tuli mulitegeera abantu bye baboogerako kyalwatu nnyo nti muddira omulangira omwana omuto ne mutandika omutamuza mu mikolo Ssaabasajja Kabaka waatali ku luno kabatande mwagala okwesumbuusa n'okwekulembeza mukwate omulangira mu mutwale mujja kutegeera mweyonoonya ate mweyonoona mweka mbajjukiza nti n'Obote bwe yajjawo obwakabaka bwaffe wano tumujjukira bulungi nnyo mujjukira nti ne bannaluweera eyo bannabulemezi bamulemesa n'omulambo gwe okuyita yeruwe ne bwe yafiira ddala ne bakitegeera nti afudde omulambo gwe bagusikiza embwa ye nga ye wano mu Buganda embwa ye yamusikira kati nno mu bikole mu madda gammwe oba magenda gammwe tuli batunuulira entakera nga mwonoonye obwakabaka bwaffe muwefudde butaddeko ebiragiro olw'okwagala ssente situmanyi ani abawa biragiro ebyo situmanyi ani abawa oba kyennyini mwetaagisaamu refresher course ndowooza abantu abasinga naddala batunde munono mu bwakabaka mwetaagisaamu okusomesebwa nga musomesebwa abasajja abakulu abawangaalidde wano abategeera ennono abo be munyooma nti tebaasoma bitabo b'ennono bagituddeko bagimanyi newankubadde mubassa obwavu kyewuunyisa mu bwakabaka baffe wano tusoose okulaba abataka abatalina ttaka wetusoose okulaba abataka abatalina ttaka nga beetaagisa omunyankole Pulezidenti Museveni ow'ennono y'Abahima ye ng'agituukiriza okulunda ente n'omuggo ogw'amatabi abiri abikola newankubadde Pulezidenti attayo obudde n'agenda mu nnono ye n'agikola mwebyammwe eyo gye mugenda ye abatereereza ennono eyammwe abatereereza obwakabaka obwammwe ne musoma zi bajeti mazima ddala abataka nga temubalina yadde akasente akasobola obbayambako okugenda okulaba mukama waabwe siriyasiri mazima ddala ne mukola ebintu ebyo kantwale omukisa guno okutegeeza omutaka jjajja wa Buganda omutaka Muteesa Asira nti munnange mu kikolwa kiri kye nakola ekyemabega nakukuweerako ekyokulabirako mu program nga tuwanjaga nga tusaba kabaka waffe nti wakola embaga muzeeyi onsaasire siina buzibu bwonna bwe nnyina wakati kuggwe ng'omuntu siina buzibu bwe nnyina ku maama jjajja wa Buganda omutaka ow'ekika ky'Engo Muteesa Asira sibalinaako buzibu mmwe ng'abantu
ekikolwa kye nali saagadde nze ng'omuntu era nga byali birowoozo byange kwe kubeera nti n'obubaga bungi nnyo tubulaba Bakatikkiro kwe balaga kwe mubayita ng'ate Ssaabasajja Kabaka waffe tetunnamanya wawaali ne tulaba nga musanyuka ffe nga tulina ebibuuzo n'olwekyo saawakanya era saagenderera kukunyiiza mu kuwakanya okubaawo kw'embaga yo gwe ng'omuntu nedda era saagezaako kuwa magezi yadde okutegeeza nti bw'olina okuddukanya ebintu byo kuba naawe oba ne pulaani naye bwali bulumi obulaba nga ffe tuli eno twebuuza Kabaka waffe ali luddawa ng'ate gubakakatako mmwe nga bannannyini bwa Kabaka abataka ffe okutuvaayo ne munnyonnyola abazzukulu bammwe ndowooza Muteesaasira bwe yalinnyonnyodde abenga abango balinnyonnyodde ab'ekinyomo ne bategeera nti Kabaka waabwe ali wano n'olwekyo ekikolwa ekyo muzeeyi kyali si kya buntu nti nno ŋŋendera ku ggwe ng'omuntu nti oba sikwagala nti oba maama jajja mukyala saamwagala nedda abataka bannannyini bwa Kabaka musalawo kinene nnyo ku nzirukanya ffe ng'Abaganda kirina okuddukanya naye ate ekikolwa ekyo kyajjira mu kaseera akakyamu ne nsobola okukyogerako n'okiweerako ekyokulabirako ng'era nakati nkyasimbye nnyo essira ku bikolwa eby'obubaga obwo tebwetaagisa mu Bwakabaka nga Kabaka waffe taliiwo kyalibadde kifaanana bulungi omutaka ne Ssaabasajja Kabaka n'abaako obubaka bwaweereza ye nga ye kubanga ggwe ne Ssaabasajja Kabaka mwe bannannyini bwa Kabaka oli ye mukama wammwe Katikkiro ajja mu kitundu nga kyakuna kuba bw'ova ku kitikkiro ekya Kabaka nodda ku bataka abakulu b'obusolya oddako bannaffe ab'ennono ba Kateebe boddako kati ffe abakopi tujjayo mu kiti kyakuna ate tujja kubaweereza tetujja kubalagira n'olwekyo saakitwala nnyo nga kyamakulu okulaba Katikkiro eyo kubanga ku mutendera gwa mukamaawo ye kennyini nga mmwe bannannyini bwa Kabaka abataka mwe nga mmwe musalawo ebintu ebisinga obungi nali nsuubira nti obubaka obunene bwaliise mu bantu abali ku mutendera gwososi mu Katikkiro omukopi munnaffe alina okuweereza obuweereza bwe ntyo eyo ndowooza yange nakati nyongera okukujjukiza nti bwe kityo kyali tekitambudde bwe kityo ekyo ndowooza munantwalirayo nga bwe mutyo nakati nyongera okukoowoola nga nkubiriza Abaganda mwenna nti tugenda kwetaba mu mukolo gwonna gubeera nga gujaguza ekintu kyonna nga Kabaka waffe taliiwo tumanyi bulungi nnyo ebikolwa ebikolebwa nga Kabaka waffe agenda kumatikkira tutera omulabako ng'ajooginga okusobola okutukubiriza okusigala healthy okutubeera mu mbeera ennungi newankubadde obulwadde bumutawaanyiza nnyo naye at least akoze practices zonna ng'ajja abantu abeera erubaga ebbanga yonna zinalabangako Kabaka ng'ayitawo agenda akajjuza abantu abamanyi health and fitness Kabaka waffe mumulabye azatukubiriza mu bintu ebyenjawulo newankubadde nga nze nyina ekikolwa ekyakolwa kyesaalaba nnyo makulu okulaba kufuula Kabaka waffe ambasadawo okulwanyisa obulwadde bwa siriimu simanyi ekitongole ky'ensi yonna kikozesa Kabaka waffe ng'ekifaananyi ekyokuba nti yakitimu ekifaananyi ky'okukubiriza abasajja balwanyise siriimu yalibadde atukola ebyo kuba si gwe gusoose Kabaka otukubiriza ku bintu ebirala ekyo mwali kimuggyeko Kabaka waffe n'asigala nga n'ekitiibwa kye eky'Obwakabaka ekitaddizibwako ekitongerezebwako ekitatoolwako nga kyeyongera bweyongezi buli Muganda lwazaalibwa omupya kitegeeza ekitiibwa ky'Obwakabaka omwana omuto azaalibwa nga Muganda oba azaalibwa mu Buganda ne bw'ataba Muganda ekitiibwa ky'Obwakabaka kiba kigenda nga kyeyongerako okulwa abantu abangi abagenda bagaziira mu bukulembeze bwe n'olwekyo kyali kyabwewuusa nnyo ffe okulaba Kabaka waffe nga mumutaddeko ekitiibwa kiri kubanga alina ebitiibwa ebimala actually ekitiibwa kye kyalibadde tekyongerwako obwo butonotono na butongoletongole butono buyinza kuba busobola okuyamba nga mutaddewo oba Charles Peter Mayiga nga yambasada w'ekyo nekiyitira mu Bwakabaka bwe mu ofiisi eyo nekitayitira mu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka ekyo nakyo nga nkimaze tumanyi bulungi nnyo emikolo egikolebwa nga Kabaka waffe agenda mu matikkira era bwe tutamulaba tetujja kujja Abaganda tebeetaaga gololango ya makanzu gaagano tugalina waligwa we tuligwa situetaaga embugo olubugo ne bwe ruba nga lwevunze tewali kitetaagisa nnyo kukola ki kulugolola bwe tulamulaba nga Kabaka waffe atambudde mujja kubeera nga twegatta ku mikolo naye tutamulabira bwe tuti bassebo ate mwewala okukola ebintu ebigenda okubaswaza bubadde bubaka bw'abantu nga bukwatagana ku matikkira mbeebaza nnyo mwenna abampeereza ebyokuwabulwa mpuliriza amaloboozi mwenzija n'empandiika wansi ezo ensonga enkulu ze mba mutaddeko essira ze mba nzija okwogerako nze ndi mukule nze no waggulu ndi muweereza ow'oku ntikko naye nnyina ebirowoozo bingi era mwongere okutusizaako obuweereza obwo mu comments kaakati nga sinaba genda ku kirala kambategeeze ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka nga taliiwo nkoowoola abantu okujja mu kabokisi kange mu nkola ey'ennono mbabuulire we tugenda okusaba olusaba olugenda okukomekkereza entambula ze tubaddeko mugenda dduwagira mutya ngenda kubabuulira mu nkola ey'ebyobuwangwa tugenda kulambikibwa bannaffe bannabyabuwangwa nga wonna wooli ojja okusinzira okusaba essaala
ate era zo teziriiko bino mbw ate waliwo akakiiko akategesi ate mugenda kuwaayo ssente nedda tewaliwo makula gonna ge mugenda kutoola kubanga kabaka tagenda kubeera okujjako mu nkola ey'ennono oyo anaayagala okusabirwa wamu ne Ssaabasajja Kabaka mu nkola ey'ennono abakikolako yenna gw'osiimye mu bonna be mbagamba abatambuza enkola ey'obulombolombo obuwangwa nga bulina okutambula so muyitire ku ssimu yange 0702855959 saako 0782 057604 noti 576 noti 4 ye namba ya MTN kwe musobola okuyitira tulabe bawe muweerezebwe essaala ku masimu gammwe mugenda okusaba mwongere n'okuwagira omulimo nga bwe gugenda okutambula nammwe kennyini mudde mwesengereze eri Omukama Katonda nammwe kuba muyina ebizitu bikoma kabaka waffe naffe abakopi tulina okusigala mu mbeera ennungi kubanga kabaka obwakabaka nga se luli olulanda alulandiza azingaffe abakopi tuli balamu bulungi nyina programu gye mbaleeteraawo ku nkola enkwate obubi ey'obwakabaka yatugenda okubanga amaliza naye temulindirire amawulire agafa mu bataka abagenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka e Namibia ku mulundi guno mbasiibudde n'abaddira omulundi omulala buli ggwanga lirina abakuumi abamala bali mu bbanga be bannannyini bwegula omutonzi ye yateesa atyo n'abateekawo baluŋŋamya abalya mmere awabeera wakyamye nze omuddugavu abo bennina okwanguyira ddala ddala abalwanyisa ebizibu byennina n'okusaba kwange okwo kw'olubeerera kutuuka ewa Sserubaale oyo nnyini byonna kubanga yandaga ensinza mwe mba mpitira nga mugulumiza olwo nsobola okuwangula mu byennina okukola bwenkoona ku linnya lye olwo n'asanyuka ensimbi njola buyozi mbasaba mugguko obwongo tutambule bumu sandyagadde mbaleke mu mpompogoma wereka mmala okuma ekyoto tabamiruka lyoke mbatabaale mukakasa ekinvaamu muzukuke obwongo bwebase temulinda katonga kujjula